Mukawefube okukwasiza ku government okutambuza obulungi enkungaana ebbiri ezigenda maaso wano mu ggwanga okuli olwa non-aligned movement wamu n'olwa G77 okunga kw'otadde n'eggwanga lya China. Kampuni y'ebyempuliziganya eya MTN Uganda erangiridde okwongera okukwasiza ku government mu byempuliziganya. We as MTN Uganda are greatly delighted and privileged to be appointed as the official telecommunications partner of the Non-Aligned Movement Summit, and I think the commitment that we can give you is that we will ensure that you remain connected with those you love, connected with the business opportunities that you'll identify here. We keep the conversations going even as you get to experience our land and our culture. Senkulu wa MTN Uganda Sylvia Mlinge wano wasinzidde n'asaba abagenyi naddala ababatuuka edda wano mu ggwanga okufaayo okukozesa omukisa guno okulambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo wakati mu kukozesa tekinologiya owa 5G. Uganda is actually not just another location for MTN, but is a beautiful land which we hope, even as you attend the summit, you'll have the privilege to be able to experience the beauty of the people, the warmth of the culture, the natural landscapes that we have here, and the many touristic sites that you'll actually be able to see that will help you appreciate why this is one of the favorite tourist destinations in the world. Mulinge agamba nti nga MTN Uganda bakyagenda maaso n'okutumbula tekinologiya ne mu kiseera ng'abagenyi bazzeeyo ewaabwe. We at MTN Uganda believe that when we come together, we truly become unstoppable. And we hope that for all of you delegates who have come to visit us, that as you leave Uganda, you truly will also become unstoppable. Omutesitesi omukulu mu Minisitule ya Tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Amina Zawedde agamba nti tekinologiya owa 5G abayambye kinene nnyo okulambuza abagenyi n'okuteekateeka enkungaana zino. On behalf of the government of Uganda, I would like to extend our appreciation to MTN Uganda for having accepted to partner with government to brand and provide connectivity for the 19th Non-Aligned Movement Summit and the 3rd South Summit. Wolabira bino enkungaana zino zikyagenda maaso wano mu ggwanga era wakyaliwo essuubi bannansi okwongera okuganyulwamu. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuze.